Let's get behind them. Let's go behind. Let's go behind. Let's go behind the other side. These are the cells. We don't take video. Bannamateeka ba mukulu Oli Charles oba amanyidwa nga mukulu Sipapa nga tuli bannamateeka ba Elgon Advocates. Ekibadde olwaleero nga mukimanyi bulungi nti mukulu Sipapa avunaanibwa emisango 6 eja aggravated robbery. Ye ne mukyala we era olwaleero emisango egyo mukimanyi bulungi kuba misango mikulu oba minene giwulirizibwa kooti enkulu High Court. So eno kooti gye tuliko tuli wano lwakuba nti okunoonyereza ku misango egyo tekunaggwa. So kyobulaba tukyalimu eno kooti ento naye ng'era kisuubirwa oba ng'enkola bweri nti okunoonyereza bukunaakuwedde mukama waffe Sipapa ajja kusindikibwa mu kooti enkulu awozesebwe. Kati nga bwe kiri nti emisango gino gyozibwa High Court kitegeeza nti n'okusaba okweyimirirwa olina okusaba okwo kulina kukolebwa mu kooti enkulu oba High Court. Naye olwaleero tubadde tusabye tubaddeyo okusaba kwaffe mu kooti eno ento nti mukyala wa Sipapa oba omuvunaanyizibwa namba 2 ekisookera ddala mukyala wa Lukindo yalongosebwa gye buvudde katono myezi ng'esatu ena emabega n'azaala omwana bebi gwalina kati ataweza myezi 6. Olukindo olwo lukyali lubisi tannawona, n'omwana yennyini gwe talina amulabirira. Omukyala amabeere gamuluma ng'era omukyala ayonsa, mwaba maama mukimanyi. N'olwekyo tubadde tulese okusaba mu kooti eno ento nti newakuba terina buyinza naye etunuulire embeera y'omukyala emukkirize okweyimirira agende ekisookera ddala afune obujjanjabi nene ekyokubiri alabirire omwana we. Ate nti n'obuzibu obulala bubaddewo nti omukyala maama we bwe yalekera omwana we omulabirira olwaleero naye poliisi yamukutte era ku misango gye gimu gino. Era bwe nva wano gyagenda kabalagala ate ndabe kiki ate ekikwasa nazaala wa Sipapa. Ebyo naye ensonga tugenda gigoberera. Kaakati bwebuzibu bwe tufunye nti nazaala wa Sipapa gwe balekera omwana omulabirira, omwana omuto emyezi 5 n'ate poliisi naye yamukutte. Kati tumanyi omwana oyo ali luddawa era ali mu mbeera ati. Kyetubadde tusabidde kooti wano nti kooti ekose obuyinza bwayo omukyala emute asobole okulabirira omwana we, omunoonya waali amulabirire, n'ekirala okufuna obujjanjabi bw'enjawulo. Naye kooti okusaba kwaffe tekukkiriza amagezi netuwabula nti tugende okusaba kwaffe tukuteeke mu High Court, era okuva kati nsibira ku High Court e Kampala nteekeyo okusaba kw'okweyimirirwa okw'omukyala. Omukooti egongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 formation oba okunoonyereza tekunaggwa. Council, as people are still going on with the investigation, do you have any intentions of applying for bail in High Court for these people, not only the mother, but for the 2 people? Sinafuna instructions okuva kerantu waffe Sipapa omusabira bail. Sinaba kufuna instructions ezo. Ne instructions enina kwe kusaba bail ey'omukyala. So for Sipapa tetunaba kulagirwa, tanaba tulagira musabira bail. Naye nga atulagidde tusabe bail ey'omukyala naye ensonga gye tuliko kati. Briefly in English, Council, what has transpired in court and what's the way forward? Yeah, my name is Robert Rutalo. I'm an advocate with Elgon Advocates, and we are the legal counsel for Mr. Oli Charles, also known as Sipapa, and his wife. What happened today is that, as you know, Mr. Sipapa is charged with aggravated grave offenses or capital offenses of aggravated robbery, 6 charges of them, him and his wife. So ordinarily, those are not charges to be tried by a magistrate's court. Those are charges triable exclusively by the High Court. So what transpired today is that it was a mention when Sipapa appeared before the court today. The case has been mentioned and it has been adjourned to the 10th of October
because investigations in the matter are still ongoing. However, although we do not have instructions yet from Mr. Sipapa to apply for bail for him, he has instructed us to apply for bail for his wife on grounds that, first and foremost, his wife is a mother by C-section, cesarean section. She was recently operated because they have a very young baby of 5 months. So she was recently operated when delivering the child. Now, her scar is still fresh, and the child, the baby whom she left out, has no care. So we asked court to, have special consideration, much as it does not have the power, but to have special consideration to uphold the rights in the interest of the child and also in the interest and the rights of the woman, to release her on bail temporarily in order to seek appropriate treatment for a scar and also to be able to take care of the child. It also happened that the person in whose custody she left the baby, being her own mother, today as we speak is also in custody. So the question is, where is the child and what has happened to that child? So we made a prayer to court today to grant Sipapa's wife bail in order to first of all get treatment and also take care of her child. But court has not granted our prayer, and instead advised us to try our luck in the High Court. And from here, I'm heading straight to the High Court on that matter, because we need the woman or Sipapa's wife out on bail for those reasons. Kanga bagenda omuta amaze emyaka 2 mu nkomyo nga talina musango n'obujulizi tebuliiwo. Naye tulina essuubi nti mu musango gwa Sipapa bajja kukola okunoonyereza mu bwangu ddala, kubanga Sipapa talina musango. Alina defense nungi nnyo kunywa emisango gyonna emijweteke egimusibwako. Era tuli iga okuleeta obujulizi obwo okulaga nti poliisi ne gavumenti Sipapa bamusibako matugango, byonna bamwogerako bamwaliza buwaayiriza. Obujulizi tubulina era tuli lwetegefu okwewozaako. Naye tulinze omukisa nti Sipapa lw'anaasimbwa mu maaso g'omulamuzi wa High Court okuwulira omusango ne kutandika, tulyoke tuleete obujulizi bwaffe buli. Naye nga wetwogerera okunoonyereza poliisi akakukyagenda mu maaso, ky'oba olaba tujja kugumiikiriza kuba tutuna kyakola. Sipapa, how is it? We are stopping here. Why? Stop there. Please. Sipapa kati nze nange mutwala nga taata wange kuba yandabirira newankubadde kati essaawa eno yafunyeemu obuzibu naye nga abadde nga ndabirira nga muwalaawe. Sipapa twasinkana we nafuna accident we natomerwa emmotoka ya gavumenti. Sipapa n'avaayo n'andabirira mu buli kimu, mu kulya, mu kwambula, buli kimu mpaka nakati abadde akyandabirira, naye era kyemmanyi akyandabirira newankubadde yafunyeemu obuzibu bwe. Naye nga kyemmanyi Katonda awulira essaala zaffe era kyemmanyi agenda muyamba abisimattuke. Sigaanye wabeerawo ebibeerawo, tubeera n'abantu, simanyi kikyabaawo kituufu, naye nze kyemmanyi Sipapa simusuubira kubanga ekyo kintu yakikola. Naye gavumenti, Pulezidenti Museveni oli muntu wa Sipapa, oli pulezidenti gwakulira lino eggwanga, kyemmanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga ly'okimanyi. Tukusaba oveeyo omumanyi, vaayo taata omuyambe asobole okuba nga asimattuka. N'ekirala manyi Shamira mukyala we alina bebi wa myezi 6, alina abaana abato, talina mwana asukka myaka 10. Waakiriye naye bamubeeyiringe asobole okuba nga avaayo, waakiriye ajje asange abaana.
muli bazadde siganye n'abamukuba muli bazadde bamafiya muli eyo muli bazadde muveeyo mulwanirire munnammwe kuba bino ebintu byansi nali nina omukono gwange naye nakeera ku makya ne guvaako ne woba olina ssente ezo zikeera ku makya ne zikuvaako neera tusigala twetaaga abantu b'ensi kubanga omuntu wakubeererawo mu mbeera embi kiba kyetaagisa naawe omubeererewo kuba yengeri yokka gye tusobola okwesasulamu ng'abantu nakafuna mwaka guwedde yali Desemba nga 29 nafuna accident ali Gomba papa nanvirayo mu buli kimu era numwa gavumenti numwa kubanga yo buli kimu kyange kulya kusula buli kimu ekyange papa era numwa nnyo naye nsaba Katonda amusaasire ekimaso okubanga mbeerawo mpolampola kuba abadde alina ssente zeyampa zembadde nkyakozesa ni kakibuge bamwongedde ebigo kataddanga 10 ez'obujja bbanga ddene tebalabirira tugenda bbaawo tutya alina famire alina abantu ababayisinze nzekka kyemmanyi bangi gye bali balabirira kati gavumenti mbanga mumugalidde mwagala naffe ate tudde mu kubba mwagala tudde ku sipiiki tuveeyo oba alina kyeyakola byonabeisumusoni ebyansi bibeerawo saabandi musaasirakuba okubanga ati nze simanyi mpulira bamafiya simanyi kuba akageri kaali omunene era omuntu bwewa obuzibu ofuna ssente ofuna abakulwanyisa oba tozirina ebintu byensi mulanga gwange nsaba gavumenti kuba muntu wa gavumenti eveeyo olw'okubanga ayambibwa kubanga balabirira naye kyemmanyi abeereyo munda naye okusinga omulimu abantu balabirira kuba yeyama okukulabirira saba gavumenti President Museveni vaayo omuyambe noli omu gwe yasobya yenna kale amutuusiza ku kintu tukutaba omusaasi sobola okubanga ateebwa sobola okubanga atwali nsigadde ngenze Finaly China nga ndi family member eri Sipapa ne mukyala we. Nze wendi siri musanyufu era sirina ssanyu wendijja ne nebuuza gavumenti yaffe oba ng'obuyinza bwe tulimu Uganda yeeyambibwako ddi oba omwana omunnayuganda ayambibwako ddi nandisabye senga baba bayamba bandiyambye mukyala Sipapa nasobola okuba nga ava mu kkomera kubanga alina omwana wa myezi 6 yeetaaga okuba nga alina obulabirizi bwa maama oba omuntu yenna owa famire buli muntu yenna aliraana abaana oba omulezi bakutte awusigala ow'ewaka naye njagala ongambe gwe munnayuganda gwali eyo mukozi kyasobola okumanya emize gya bosi we gyakola bakutte nazaala muntu kyasobola okumanya seza omukoddomi emize gyakola tetuganye kale mugambye agikola naye ayinza okuba nga agimanyi ne bagibuulira nazaala nti omukoddomi akola kino nazaala yabadde alera omwana nazaala bamukutte bamugyewo awusigalo bamulekedde obuyinza bwonna n'omukozi bamukutte ewaka okitegeera mikwano gya Sipapa gyonna bagikutte neffe kyetusaba twagala kuyambibwa nga ffe abantu mami bamute addeyo ewaka asobola okuba nga alabirira abaana Sipapa musajja muzadde alina abaana atali omu abaana bali tewali abajjanja mwagala ave mu kkomera ng'abaana balina embuto oba nga babasiize bulwadde omukyala mumugye oba mwakwata omusajja omukyala mumuleke afune ebbeera nadda nga awozera wabweru wabula kyannaku kyo ekisinga okukulumanga ggwe ekituuka n'okukaabya amaziga ekisinga okunduma nti abantu tebategeera Sipapa mukwano gw'abantu ffenna tetumumanyi nti mukwano gwaffe nnyo wa munda naye Sipapa ye muntu amanyi omuntu wa wansi tuwangalira Makindye ye muntu ajja emakindye n'amanya gundi teyalidde omwana wa gundi tagenze ku ssomero n'asobola okuba ng'ayamba abantu abaana b'abantu bali waka tebasoma lwa mukulu Sipapa oyo mumukutte
twebuuza kitwagala omumanya omuwaabi ye aliriddawa kuba ye talabika okuva we baakwata omukulu ye talabikangako mu kkooti kyeneebuuliza Uganda eno eyambako ddi omuntu wa wansi oba eyambako ddi ensi yaabwe ne twenyumiriza mu Uganda mwe tuli nti tusobola okukeera ku makya ne tuyambibwa tetuganye ogambye nti Sipapa yabba n'omukazi yabba mugambye mukuta omukozi munoonya Sipapa avuddeyo omukazi muganye omutta maidi ewaka mumututte maama ye bamukutte ddi maama bamukutte okwosa ejjo ali ku polisi Kabalagala maama bamuvunaana musango bamuvunaana bya Sipapa era Nazaala ate Nazaala ayingirira ku bintu byamukoddemu anti awo kyenneebuuza nti buli muntu aliraanya Sipapa naffe be yawaayo ku ssente bonna bagenda kubanga babakima kubanga Sipapa muntu wa wansi muntu w'abantu ba wansi takkirizangako kulaba munaku ng'akaaba oba ng'alumwa enjala bambi tusaba gavumenti yambe maama muzadde mukyala muzadde bamukkiriza afune bbeera dde ewaka asobole okulabirira abaana ewaka waliwo abaana abatalina ba Sipapa bokka abaana bangi abali mu 15 n'okusoba abayambibwa Sipapa abaana bali wakati basoma tebafuna kyakulya olw'ensonga mami yandinoonyeza ekyokulya tasobola kinoonya ali mu kkomera ne papa yennyini yandinoonyeza ekyokulya ali mu kkomera ne Nazaala mumukutte naye obwenkanya buliriddawa mu nsi yaffe tutandise okulaba soko tukubiremu ku experience y'omukazi okuba ng'ayonsa omukazi ng'ayonsa alina kubeera nga mabeere mayonjo okuyonsa omwana we kati anaayonsa atya omwana nti bamumutwalira eruzira gw'olaba nga kisoboka omuzadde yenno ina kubeera muyonjo okukuza omwana waliwo n'ebifo omwana byatateekeddwa gendamu ng'ayonka kubanga ajja kujjayo endwadde ennyingi tugaana abantu bavudde mu bifo byanjawulo okukwata ku baana kati banaamukwatako batya nga bamutotta ateebuze neesigatya mama mabeere tutandise okulaba abakyala ba Sipapa ab'enjawulo nga bavaayo ku nsonga zino abantu nawe tebakutwaliremu eri ettuluba Sipapa talinawo wano mukyala omukyala we ali naye mu kkomera talinawo mukyala ate statement Brown Sugar yakoze ku mitimbagano ez'enjawulo gwe ng'abadde kumpi nabo lowooza kino tekiyongera ate okuttattanya situation eriwo n'obufumbo bw'abana ababiri saategedde biki bye yayogedde era saategedde yabyogedde mu ttuluba kyoba mu saa kisimanyi